Tuli ne Medad Lubega Segona olunaku olwaleero akomyewo ku kitebe kya National Unity Platform era ng'ono ajidde ddala mu maanyi President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bw'ali omuzadde bw'ali taata. Mwana to President n'amwaniriza, muganda wange mukwano gwange libadde essanyu jjereere era twongera omugeegeza nti tumwaniriza nga bw'akomyewo katusuubire nti azze yenna tazze na bubeera bwabwe buli tazze na bintu byabwe biri nga bwe tubamanyi nti bo babeeramu ebyo. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ffe tutunula okulaba nga tukola kyonna kyonna ekisinga okulaba nga Uganda yaffe etambula era nga ebeera ey'enjawulo. Tulina okugeeza nti tukolera ddala ekyo ekituufu bannayuganda kibatwagalamu era ekibadde kitulindiridde ebbanga lyonna. Era twongera okusaba n'okutegeeza abantu nti akaseera ke tulimu ka kununula ggwanga. Tusuubira nti Uganda ejja kununulwa, Uganda ejja kuba ya njawulo era Uganda ejja kutambula ddala nga bw'erina okutambula. Twongere okukwataganira wamu, twongere okukolaganira wamu, twongere okubaako ekyenjawulo kye tukola okweddako ate era n'okutereeza eggwanga. Tulina okukkiriza nti tulina omulamwa gwe gumu kukyusa ggwanga. Tewali kirala kyonna kyonna okuggyako omulamwa gwe tuliko ogw'ekyusa eggwanga. Tusuubira nti bannayuganda abatulabamu ekyenjawulo, abatulabamu amaanyi, abatulabamu enkyukakyuka ate munange batulabira ddala nga ekyokuyiga era batufaako tulabe nga tutereeza eggwanga. Medad Lubega Segona tukwaniriza nnyo ku kitebe kyaffe ekyenkyukakyuka, tusuubira birungi byereere. Tumanyi bulungi nnyo nti n'abalala bajja kukomawo nga balina simayiro nnene nnyo esinga n'eyange kubanga tusemberedde okulonda ne eyiyo lwaki engendayo. So be sure tetugenda kuttira muntu ku liiso atattira bantu ku liiso. Tuyimirirako mubimanyi n'entambula yaffe mugimanyi, so mwetereeze. Constituency nyingi nnyo gye tutalina babaka nga bw'okyogeddeko ne wano wennyini simanyi oba tulinayo mubawo mubaka waffe wawana aliko NUP naye wana amanyiwo. So ezo constituency zonna ezirimu abatagala ziri empty nga deputy president waffe bwagambye. Musobola okukyalenjinga sindi eno oli empty nti entebe wali empty ono agendayo wali open. Abantu bajja okusalawo ku nsonga eyo. Njagala okubasaba abakulembeze be tulina wano banange mubeere outspoken. Mubeere outspoken tubalabe nga mwogera. Tetubagambye genda kasuka mayinja. Waliwo omubaka omu yagenda nga bamaze omugula n'agamba ekikulu aba NUP baŋŋamba ngende njokye petrol station bwe nagaana ne balyoka bankyawa. Banange sibagambye okwokya petrol station, bagambye kuwugira. Ndaba nnyo ebiseera bino bangi abali outspoken. Ndaba nnyo ne Bona Mugoyo, ndaba nnyo Madamu Tita Namboze, ndaba nnyo ababaka baffe bangi nnyo nga bali outspoken. Gwandisiwe Alutamabu zijja mwogera bajja gamba mujubisa nnyo buli omu amulaba. So use that social media. Baganda bange njagala buli abamu kumwe mukyalina mentality nkadde naye abantu babawodda ku zero traditional radio station ne TV station. Waliwo radio zemaze emyaka 7 nga temumpulirako kyogamba abantu bawulira bikiri enjogera. So use social media. Temubeera ba slave ba traditional media kuba TVs ne radio ezingo bungi zikontrolingibwa na kyemalira. Yasalawo nti ono mmuleete ono temuleeta, ono ayogere ono tayogera. So the best way to disempower something that disempowers you is to ignore it and move. Discover another path. Bajja kutuyita, bajja kubayita naye baate bannabayita mukozese social media kuba abantu bemwagala okwogera nabo bali ku TikTok. Ababaka baffe n'abakulembeze baffe bameka balina TikTok account. Gamali muzoogerirako nga sibalaba mubeera mukulaba kunozi. Use them, make
make sure what is trending is national issues. Kinkola bubi nnyo okulaba mwe muli bakulembeze bwe bakulaba ng'oli mukulembeze amudanyise mugoma ng'ovuddeyo baconstituency yo bajja kufollowinga. So use that social media, be seen. Kuba abantu bwe baba tebakulaba naffe tetujja kulaba. So use your social media. Kale nayo bagiggalewo. Ndaba nnyo abantu, waliwo omusajja gwe bayita Kyagulanyi Omukiga atransformize ekifaananyi kyaffe mu Western Uganda. Naawe beera bwotyo, mbalaba bangi nnyo. Naawe beera bwotyo. Speak out. Kyobeera otambulidde. Ndaba nnyo oyo musajja Mr. Moshi ng'ali ku social media ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Ndaba nnyo oyo Shamimu Nambasa ng'ali eyo myala gyabwe gye bwayise ng'ali mu kwogera ku nsonga ezo. Bring people to the problem. Let them understand. Mutuyamba abantu baleme kugamba nti ebyo bigambo bya Kyagulanyi. Bibeere bigambo bibeere by'abantu baffe. Ekyo kigenda tukola bulungi bassebo ne bannyabo. So use your social media because you will need it. Finally, muzikirize njogere ku kalulu ke tugendamu akabbiri abiri mukaaga. We know what to expect. N'abantu bamanyi what to expect. Era abantu bangi baali batubuuza lwaki mugenda mu kalulu temumanyi nti gwe Kyagulanyi onaamala okusuula akalulu ng'amagye geetoloolewo nga gakusibira waka nga bawamba be bawambye nga bawamba ababakwetoolodde nga bakkakanya abantu. Waliwo omukuba naffe ye yazimbanga nnyo mu Kisenyi naye nga baba azimba City Council n'ejja n'ebimenya n'agamba kati akabadde akaliwo zimba koosi nnyingi nnyo bwe bajja ne bamenyako esatu n'ennya zisigala. What does that mean then? Overwhelm them. Mubeere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo. Okusiba bajja tusiba emigo bajja gitukubira ate ekkomera oli wakyamu ate emigo oli wakyamu bwe buuza ku Nalukoola. So byonna bigenda kubaawo. So we must plan to overwhelm them. Obuyambi bwonna bwe twagala ensi zonna ze twagala zitulwanirire tulina okubeera ne fight one. Let's overwhelm them. Let's make sure there's so many of us. Ko tujja kutuuka okulonda nga amakomera gajjudde ye tukikole bwe kityo. Buli we balusiba bijja basuuka kuba bajja kudduka. Bajja kudduka. I'm telling you. This is what happens in all dictatorships. Bashir yali asinga Museveni buli kimu. Yahya Jammeh yali alowooza Katonda. Naye bwe bamala okuwangula dictator awikeninga nnyo akola bingi nnyo aspeninga ssente nnyingi nnyo okuki overturning ekyo. Mwe mulowooza lwaki Museveni atya akalulu? Kubanga talina mundu, kubanga talina ssente, kubanga talina ba allies. Naye there's something called legitimacy. Ne bw'obeera golola nga ekwegolola osamba ensambagere akasajja akatono nga kaani kimba njoga. Okay, yakwegolola olina obunyama bwekana bwe buti kati nojja akasajja ngaako kapinto ne kakusanga mu nju yaako. Akono kwogera nnyo naye akasajja nga katono ate nga sigina kawanvu nnyo nga kazambaali ako ne kakusanga mu nnyumba ne mukazi waako kasobola okufuntula ebikonde because you don't have that legitimacy. Kati oba oliawo nga n'ekyalo kikuŋŋaamye. So you must have what to fight for. Let us go into this election and win. And we won't win massively. Lwaki? Kuba baganda bange, legitimacy begins from down. Bwe tuba nga ffe tulina abakulembeze abangi, nga ffe tulina ba mayors abangi, ba councillors abangi, ba MPs abangi, we have justification. Naye bwe mwondekera Museveni ne bwe muwangula by 80% nga mmwe bano abalya Museveni mu ngalo mubalese ne balinaayina, then abayina waatandikira okukaayana nti nabawangudde olaba nabasinzire ba MPs. So mbasaba bwe mba musimbula waliwo ebitundu bitwasweepinga Museveni completely out mu bitundu ebyo ekisooka kikya Buganda. Make it a no-go area for Museveni. Kati mu Abaganda bakuno Museveni agenda bagamba ki? Abasiri, abasse,
asalayo kabaka wammwe asangudde ne Buganda ku mapu ya Uganda kyokka osanga ye ebiganda ebiwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba bisuulira obumeremere nga temunnakuba mu ngalo mwandibadde munyize kuba mmwe abava mu bitundu byebimu n'abo abantu ndowooza musaana na miggo kati ab'ekimanya kabonera nga muleeta abantu bemulabirako ddala abaffe wano mu kitundu kya Buganda imwe mugenda kunnyonnyola ky'abaana baabwe. So make it a no-go area for Museveni. Wano ensi yonna yonna ebatunuulidde nze gye ntambula yonna yonna abasooka bampita ne bagamba ngo bwenda ino ayiwa Buganda eyo kiki bagamba kyetukolako kati njagala mugambe nti nze ntambula Uganda yonna nga nsuubiza nti kyetukolako kuba amazima amatuufu ne Buganda yokka esobola okuba Museveni yokka musooke making sure musikawo akakeeka then kati agwe mu gaali zammwe wano kisobokera ddala abalala babayambako buyambi in any case mwe mwamuleeta era mwe mumulemezaawo kuba n'abantu bakozesa takozesa akozesa mwe basanze mu byobufuzi mwe basanze mu byeddiini mwe basanze mu byennono mwe basanze mu byabakyala yonna mwe bakozesa. So njagala okubasaba mu abakulembeze mu communicating eri abantu bammwe nti abakulembeze bano bonna tebaagulibwa waliwo abaagulibwa era tubasindikire ng'enswera ensibe egenda n'omulambo muki muntaana naye mmwe mulina obuvunanyizibwa basebo ne banyabo tulina obuvunanyizibwa si bwa kuwangula buwanguzi Museveni. Ensonga lwaki twali advice n'okukyusa olulimba lwaffe tubeere nti tetupulaninga just kuvimba mu Uganda empya wabula okuzimba Uganda empya. We have the duty. This duty bwe tutagituukiriza abaana bammwe be bagenda okubeera condemned to suffer until they change. Twandibadde tuli bulungi ne bazadde baffe ne bakulu baffe tebakijjaawo kino ekizibu kyokka olaba ku myaka gino basinga kumwe buli batokonze naye tukyalwana kwetereza. Kyogerako nnyo nti by now discussion in parliament yandibadde sente tuziteekemu tourism oba tuziteekemu agriculture, tuziteekemu healthcare oba tuziteekemu infrastructure. Kiki ng'ab'ekibiina kino bagamba nedda sente tuziteekemu tourism olw'ensonga zino wammanga, nedda tuimprovinga ebyanjigiriza olw'ensonga zino wammanga. Saawa zino tukyakaayana okubeera ne human rights yeddembe ly'okubeera omuntu. Tukyalwana kubeera bantu okubeera n'eggwanga you have no citizenship. Kyokka olaba n'endagamu nti eriko expired date temuli ba citizen. So we are fighting for citizenship, for the right to be, the right to exist. So we must work so hard. Sebo Honorable Mwanga Kivumbi.